Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Yes. Kati kirayika bwe yakiyita kungulu omala oluusi oli bwakulaba nga zifulumya awo enena enkoko bibiri aba alina kaliculeta aba yagimaze okugattamu agamba omusajja ono yeetaaga kuteeka. Ojukiza omusomo gwe twategeka twategeka omusomo kati abaana be twategeka ne bagamba nti omusomo tuguteeke ku mitwalo emeka abantu bagenda kujja ne bagamba omusomo tuguteeke ku mutwalo gumu. Kakati ekyasinga oluma abaana bano nti omuntu we yajjanga okujjangayo sente ajjeyo pocket money nga ajjeyo bubbando naye nga bwejeji naye nga agenda mu mwaka k'etaano aka ajjeko omutwalo ogwo amuddizeena naye kati twakugamba sikiteeka ku mitwalo 3 abalimi balina sente gwe abagira abalimi balina sente ndese ekyo lwakiri kyova okwogera so kali kyekyo kyolugamba omuntu wakulaba omulunzi w'enkoko wabula nze abalonzi b'enkoko okulunda enkoko tugufuula omulimu kuba enkoko ndowooza buli lunaku esalibwa ate ne bwetulaba wano saa zino ne bwetutwala mu State House ne bwetutwala ne bwetukyazaami n'atufumbira enkoko ne tulya olwaleero nti atukyaziza enkera waliwo omulala n'atukyaza minisita n'atufumbira lumonde we n'eggundi minisita yabiraba naye nga twalidde enkoko jjo naye ekintu okukyaza umukolo ekintu kyonna kyonna omuntu okikyaza era asooka pulaninga ayo tusaleyo embuzi tunaona tuli mu bya bulungi na bulimi tusaleyo embuzi oba wankoko tiwankoko wanyama wankoko tiwankoko so nkulaze nti akatale katandikirawo ate agenda kuvaawo bala ati buli mukolo ogusitandinga buli hotero saa zino eri kulya era oli okumutwala awo n'omugamba nti saba kyoyagala Ganda suubira nti waliwo asobola ati paaka ebijanjaalo kizibu paaka oguliriza omuteeke ku mabbali ompe enkoko awo waliwo enkoko naye byonna bigwa mu kulunda so kali gwali eri kufuula omulimu suzeeyo ku buluda yaffe buluda eyo tugiseeseemu brooding paper enkoko kati olwo okubya essimu eri kujja drinkers obudrinka bw'enkoko ento drink obwo buliko ne buliko ne partitioningamu okaisawo bwa mutwe abamu mufiirwa nnyo enkoko mu buluda lwa butafaayo n'okozesa drink ennene bw'okozesa drink ennene eyo drink ennene
teyeetagisa enkoko eno egigwamu bugwi. Enkoko eyo egigwamu bugwi. Yes. Drink enene. Drink enkoko egigwamu bugwi. Lwaki okutta ekikopo tampeko n'okiwa omwana omuto tasobola kuzisitula? Yes. Kukikozesa agenda kweyuwako. Ekintu ekyo olaba wezizemu. Yes. Alina kana akatono kuba abaanagana kali protected. Yes. Kati omulunzi drink tulina drink y'enkoko ento. Kali mu bbeeyi layisi. Wabula ojja gamba nti ate si ofere enkoko ng'enkoko wagiguze 10,000. Yes. Drink ya nusu kakaaga. N'okusanga enkoko ezo nga zitobye. Wali kyegenda okola. Yes. Kyekigenda obeerawo. Drink eno nnene. Enkoko eno mu kujja okunywa amazzi egenda kutuula mu butuuzi bwe. Etobe. Yes. Bw'etoba ogitereza mu bbugumu awo. Kiringa mukazi kunaaza mwana muto. N'amusanga ng'olya mubi kudegamba nti omwana ogenda nkozi ane bikoze bitya pneumonia bikoze bitya. Yes. Oba okutambula naye bwakupiti. Naye ky'oba okoze okulwanagana nayo gijja mu bugundi eyo. Ebeera talakuddayo mu bbugumu eddene enormalizing. Yes. So tukozesa drinka ey'enkoko ento. Tufuneyo emmere etandika. Abamu tufuna nnyo constipation naye tetukimanyi kwe kiva. Okubya bloke niwo. Yes. Era bakubuuza ati enkoko yabbanga ki. Era teri agambako nti awanudde gye bagamba ono bloke tutandikira kuwa weeks 2. Yes. N'omukwano agamba ejja kulya agondi kali naye ejja kunoonya ekyokulya. Naye biwa constipation oyo golabe mabeganga Yes. Ne mudira ate ne mulwanagana ne mugamba asayi wako buto gifunireyo ku kapireti saako. Yes. Kapireti starter ku kapireti kakatandika. Bw'okafuna oluusi ffe tukateekamuko n'amazzi. Kagonda mangu bwekali ate funa constipation. Yes. Kali tuteesemu amazzi gano era kituteesaamu amazzi nywa amazzi 1 hour nga bweteekako emmere ayenda kusanga amazzi gali. Ensonga lwaki tugamba ziwa amazzi 1 hour. Yes. Zirwanire ku mazzi ago gateekemu glucose. Olwo glucose ekyoyo kitegeeza bwema ndeese enkoko ezo nteekemu mazzi sireeta lumu mmere na mazzi mulundi gumu. Kati muganda wange ekirungi wayise ku farm. Yes. Wayise ku farm. Era buli kimu ky'obola tukireese tukibalagire ddala. Obola oluusi balwawo okwebaza naye babandikedde nga bwakwebaza. Bale muntu webazeeko. Kuba drink eno ogiraba. Yes. Enkoko ento eno hate yayo. Yes. Bagenda okunywa amazzi jukira gaba drink eno gasaplyinga paka wano. Kati ko bwekanywa amazzi bugenda kulwanira bukumuno ebeetobye bwekamuno erina kutoba. Yes. Naye kali ka drink kali ku level yaako ate kali baka partitioninga. Muka partitioninga eyisaawo bwa mutwe. Yes. Eyisambu yisa mutwe. Kuno bagitawo kakava. Eyisambu bwa mutwe n'anywa amazzi. Yes. Chova mbalese nchibalage yes ya 10 liters yetaaga enkoko wiki emu okay batecha enkoko za fu bulungi bwazo zibazikuza batecha atuka braida leya batecha alina challenge eno. Yes. Okay echo chovola bantu fudeko so mulimi drinker teetagisa mu nkoko ento eya one day. Kati mumaza kamera manyo jano tukyekingako n'otulabo baje tuli kati mumaza ago tekamo kiba waliwo abakozesa glucovit nenze ku mulimi ali wanse glucovit yo kyakola bakuba abalimi tutwala obudde tukisomeko glucovit ya energizing nkoko ajuwa manyi enkoko eno eringa ngobola bamwana enkoko eno bwe tunateekamu emmere elwawo kurealize nti mmere egenda neekoonangamu neekoonamu paka bekola test. Naye amazzi gano egayiga bwenywa amazzi nga mulimu glucose oba glucovit oyo glucose w'abantu agenda gyayizinga mangu anyodde amazzi n'awulira nga wewe n'azanya n'agamba egikipinga muli ng'erina kyeri naye nga bw'omanyi glucose era bantu baba amazzi agalimu glucose n'aba nga appetite y'emmere ekendeera amaanyi mubiri tuwa amaanyi glucose aba direct ku ekyo ow'abantu oba noyo glucovit. Yes. Kaina buzibuzi kwati omuntu wa wansi bwala obikuttemu otoli kuwera wesa glucose w'abantu. Okay. Gwewera abantu twadukanga abatuwa ne batusimbula. Yes. Nayo gambo ddala yo laawuli tebakuwadde emmere. Agamba nti
boddayo 100 meters gwe mwenyini gwe tulina amatovu omu. Yes. Nayo glucose. Yes. 100 meters kola ki? Onduke. Yes. Ne bakuwa glucose bwe wakimanya. Na glucose yo omubiri ogwo keeping. Yes. Okujjako kinaye ebisinga baali babiteeka mu glucose. Yes. Abanga avaamu ekintu ekyatuwa anajezingirawo omubiri. Yes. Kateere mu mazzi. Muteeke mu mazzi. Litemu gwe bala litemu kasaketi kamu. Kati gwe gwomanyi litazoyagala. Teekamu glucose oyo buli kyotabulanga ddagala oba kyakunywa mu nkoko kikola 24 hours. Omuntu abantu balina ensobi emu agenda n'atabula eddagala nti agenze ku pharmacy ne bamuwa eddagala n'atabula obudomolo gwe n'agamba zijja kunywanga nga kompola mpola nedda oba olise. Okay. Oba olise. Yes. Likola 24 hours. Beziba tezimazeemu tulina kwongeramu buli kyotabula mu nkoko. Yes. Kati ale eriyo baneeno nga eryasigaddemu ate lyayongeramu. Nayongerezaako lino lyoleese oba oli kulita. Yes. Okay. Era tetwannaza drinka zibeeramu mazzi naye ziguba. Yes. Bw'ogireka ekola black okwo mateeka nti amazzi gali lwe gabaawo goonooneka. Yes. N'abamu balekamu nnyo amazzi ago yadde gali plain nago goonooneka gawunya. Abo oluusi ababeera naddala ababeera ku gundi eno eri automatic yes. N'akola drums ez'amazzi. Yes. Zikeberengako zooze kirungi zooze ogamba nti enkoko zange zinywa lita 10 mu nnaku bwezi kanjuzeemu kiteekemu amazzi. Yes. Amazzi ago goonooneka. Okay. Kekwata ku nkoko era ogiraba nayo. So kali twakome wali nti buluda yaffe. Yes. Tuteeseemu empapulo tumaze okuba essimu enkoko gyeziri. Teekamu glucose mu mazzi. Gula pre-start oyo alinga bagiya bwati. Ziwe zitandikire okwo. Bw'oba toli bulungi nnyo ziweeko wiiki emu. Ziweeko kuba wa bbeeyi. Yes. Ziwe wiiki emu. Wiiki emu ezo ziba n'aba bakuze buli sisitimu yaagyo. Tugamba nti buli kimu okuva system y'olubuto enaaba eteredde. Yes. Enaaba egaziyemu twalizaamu nti system bw'onaaba buli kimu kinaaba kikuze era eba enkoko ekyukidde ddala. Sukali ne tuziwaako. Okay. Twasoose tuteeseemu mazzi. Tunywa amazzi. Yes. 1 hour ne tugiwa pireti oyo. Mutabulemuuko amazzi muteekemu. Yes. Obo buluda pepe eno eri kirini. Era emmere eyo ne bwegwa wansi. Kati lwaki buluda pepe eyo tetugyagalawo kantu oba lwaki enkoko ento tetuziteeka ku bukuta? Zigenda kunoonya enkoko zo ziba enkoko zino nazo zirina obundi tusoma kino ndiddeko testi yaayo yakozesa namumwa. Gamba nti ekiteeka kwegamba kino tekisaana. Ate oba olaba naye etambula terya buli kimu. Era bw'oteekawo bulandi nemulyako naabula era etakola negamba nti kanoonye yes. So brooding pepe kyetuyamba nti ne bwegwa wansi buli kyeraba okomere kuba mu wiiki emu eba tekyasobola eba esobola okuba nti buli kyepiikinga era epiikinga kituufu. Teekemu ebbugumu lyaffe mweriri likutambula bbugumu lyaffe mweriri era ebbugumu oliraba naawe ekyo nagambye olipimisa omumbiri guno. Yes. Era egenda giraba ng'eri mu kweyagala era ne ziba zisaba ebbugumu nga ziri awo. Abamu bagamba ati nze bwe ndeeta enkoko wiiki namba ndi kusula omwana. Ntadde omufaliso. Nze bwe nziteekamu bwe nti tekineetaagisa kusula mu nkoko. Yes. Ate era active ebeerawo okubeera nti sensitive ndibeeraawo ku nkoko. Neetaagisa ennaku ezo. Ennaku 3. Zino mba nkebera kujjamu mazzi bamazeemu emmere. Kubanza enkoko yange eba eri kulya olwo olunaku lwennyini giteeseemu ku ssaawa 6. Nze ngituusizza mu buluda. Yes. Bwe ngiteeramu enkoko 10. Bwe ngiteeramu kilo emu oba kwota ziba zisobola okulya kwota eyo. Enkeera waliwo biba bisobola okulya kilo. Negenda nga zongerawo. Lwaki nti ziba zimaze opiikinga eno mmere. Yes. Tekineetaagisa kusula omwo. Tekineetaagisa bbugumu lyange lyenkebera. Tekikwetaagisa leeta muggo oba lumuli ozeere bwoti. Tekineetaagisa. Yes. Wabula ekintu kye tulina okumasitalinga nnyo ku balunzi b'enkoko ku buluda ku wiiki emu. Ebbugumu lino lye lireetera enkoko okwekukuma awamu. Okuba nti ziri kuleeta challenge eyo. Displaying ebbugumu lino. Yes. Nga bw'obeera mu nsonda muli oliwulira, bw'obeera mu nsonda oliwulira, enkoko weeringa efeelinga free. Efuna ebbugumu gye egenda kwebaka weeri. Ne wano zeekukuma zenoonye ebbugumu lino zifune.
so kyengambe nti kati tuli ku nsuwa kati gwalina balubu brooding balubu sezo oba oteesemu ebbugumu yoyinako ate kati gwoba oli ku muzuli oba olina backup zebbugumu oliraba olisembeza busembeza oba ogiteeka tugeze tulina balubu bbiri zitumala okuba nti ziri mu buluuda yankoko nga bisa makati balubu yawatisa ebibiri yabayo neyawatisa ebibiri ebirayo neyawatisa ndowooza esoba mukaawa eyoyo ya mulembe nnyo eyinza okuba ya mitwalo ng'etaano naye oba oguze kati eno ey'enkumi ye esobola okubeerawo era naye esobola okukola kusinzira bw'ogikuumya tosaamusiza amazzi so kati awo tuli ku bbugumu ne tumontalinga bbugumu na mmere ayo buluda yaffe eri kutambula era mu wiiki emu buluda yaffe eba ekyuse mba tekikyetaaga nfuba bukubi simu nti muggyemu amazzi mukole muti olweggulo bwe ntuuka n'emisana ziba zisobola okuyingiza ku mpewo kati awo twatandise n'okusala ku bbugumu lino omuliro gwoteekamu omuliro naye omuntu n'abeereyo n'agamba nkube buluda nkozeseza ensawo namba luusi neebuuza mugikozeseza mutya enkoko eyo ziwa ebbugumu wiiki emu munaku 3 eba ekyuse abeera ekulaga ebbugumu lyeyagala era nawange oli awo maintaininga bwangoko eyo giwa ebbugumu wiiki emu eri liba lyakwongerezaako wiikisi ebbiri mu wiiki emu eyokubiri mba alina okugyako light eyo mba nteekawo mu light balubu eba erimu eba providinga light kati awo tuli kutambula tuliisiza awo yawandiise twakozeseza pireti twakozeseza gulukosi oba gulukoviti tutambudde namazzi tetulina kye tuteesemu okuva etwazireese kati tuyingira tuli ku lunaku lusooka oluwedde olunaku olwokubiri tusoma embeera eno waliwo oluusi wetuleetanga sisoni yankuba etambuza nnyo obulwadde funayo kakadagala konnakona akalimu kantibalo tuapulayingemuko esi tubanga abagema tuteekamuko ku lunaku olwokusatu era kabadde iruti omanyi empa y'enkoko neddagala abamu bagimistakinga tusaba kuwandiikirako nti 1 tablespoon mu 20 liters eyo gundi enkola ennungi ddagala eryo oba oliwadde nti tablespoon kati odividinga mu kusinziira ku nkoko gwezolina abamu si bakikwatte nti bangambye lita 2 zitabule kyekyo ekireetera abantu otereka eddagala dividinga mu omusawo bw'aba wandiseko 1 tablespoon yakituufu okusinziira nti abaze faamu naye ate omusawo naye akisoma okwo asoma ku ddagala oba kati omuwabamu alowooza trick nti omusawo asoma doze eziri kuli jakuwa eba indicated n'agisoma n'akuwa oluusi era bw'agamba withdraw era kubeerako ku withdrawing enkoko zino oluusi tuwa enkoko enkulu eddagala ne bagamba twala ennaku nga 7 oba oyagala kulya oba oyagala kugyamu magi ga kikabu ekiti oluusi ffe naffe tetukkiriza ne tukola nojjamu amaddu olwokute zirejja kuba nnyo ensonga nkulu so kati ekyo kyekireetera omulimi okuba nti alitereka eddagala dividingamu oteekemu twapulayinzemu ku lunaku olwokusatu gulukosa ono yakoze lunaku lumu 24 hours afuddewo era y'omulimu gwagukoze kati tuli ku lunaku lwakubiri olunaku lwakubiri ajja paka lwakubiri olwokusatu tufunayo okuddagala obulungi abamu bwe bakozesa abamu bamuya nti nayekwata totorex naye eddagala lino era nali omuzungu yali setting nga bwe yasettinga ku bantu mulimu eddagala litandika n'enkoko ento epaka lwogenda era nga bw'olaba wano nti omwana omuto omirayo mu kitundu bikoze bitya bwe bito kati bo wano wali gwa ddagala nti lino eddagala tetotaisikirine 15% wankoko nto agenda oyongera kufuna eddagala ly'enkoko era omusawo munyona nti naakazireeta n'akuwaako tuteekamu kwezi naku nga 3 kati awo tuliteekamu nga ku kipimo ekyo kigambe kuba kyalengendo lwaki kireesa awo nti waliwo enkoko ezirwala naye ng'omuntu ali kuteekamu eddagala nti ndi kuteekamu 20 liter tablespoon yakola mu 20 liters pa 20 liter tukikyusaamu naye waliwo lwolwalako musawo n'agamba ati ganugamire ku ssaawa emu ku ssaawa 7 ku ssaawa 6 ku ssaawa 10 ng'ogenda okwebaka 3 n'ogamba nti buli lwempulira nti mpulira kirina enkoko levu zaffe zirwalanga ennyo naffe tutunulira ekintu ekyo tablespoon gyakugambye lize ku 10 liter
Yes. Enkoko eno obenga buli kyenyu nnyo ku ddagala. Ne bwe bwenyeddeko katono jjukira enkoko eruzinga appetite nga ggwe. Aye togenda kutuula muli ogikake. Obuziri ku point njadde kale tamuka. Tuli ku lunaku lwaffe olwokusatu. Olunaku olwokusatu olwo tuteeseemu paka era ennaku ssatu. Tuyingira lwakutaano. Yes. Olwo tugendera ku lunaku olw'okugema kuba buli wiiki tulina okugema kyati yaffe tugamba nti buli wiiki ezo enkoko zifuna malekisa eno olwako olwatandise bw'ajja zitukimako ebangeme ya malekisi obulwadde obwo abalimi abasinga babulaba naye te tebabumanyi kituufu n'abamu era osobola obubuuza omusawo yagaba kimu nti olunaku dde bwano tugema malekisi omuganyinyonnyola abamu era bagamba nti lwako zaffe tezirwala omugamba nti naye obumanyi wonna yakugamba lwakuba tamanyi bulwadde obwo sayinizizaawo na symptoms obulwadde obwo era enkoko zirwala nebeerayo bulwadde enkoko zoluusi zezo zolaba ngaekunziba nekola seketoni n'osomba eddagala oyo emalekisa aziruma bwate n'azituusakyusa endabika osomba eddagala oba yakuwa tayimu n'ogirya ogambe bakendegere n'ebiti bikyekozeezi osanga ngaerina obuzibu kumanya ago bikirobi so kati ku lunaku lwaffe tuli ku lwakutaano twolekera okugema ku mande twolekera mande kukyati kuno kuliko oba Newcastle oba IB infectious bronchitis kuliko Newcastle oba gombolo oba Newcastle gombolo ebitambula gombolo oyo oluusi yadirira Newcastle oba okusooka ekintu ekimu ekiri awo ku gombolo oyo manyi ng'akoma ku nkoko ya mwezi ogikwata kati abalimi abamu abadde aleetayo enkoko ku mwezi ogumu n'agikwata nedda gombolo akoma ku wiiki 4 omwezi gumu era tobola tulina kumugemera awo abamu bagaana omugema n'ayitawo naye si kyalubeera kuba yatema enkoko era asobola okubeerawo n'akolayo ebbanga awo ng'ogenda okufuluma bwoti mu mwezi n'ofuirwa kati olwo tutambula twolekera mande bw'oba ogenda ogema enkoko zino withdrawing eddagala toteekamu ddagala kati bw'oba aguzeeko ka vitamin sooka omale okugema olyoka okateekemu vitamin mulungi era anajaizinga nakwongerawo ku mubiri era nga gwe naye bakuba akapiso ka poli bikoze bitya omwana muwe kubibala akola kiwe bityo ngakuluga vitamin so kati bwetwolekera ku mande withdrawing eddagala zigeme obulwadde oyo Newcastle zigeme aba eye drop tabula bulungi ng'abasawo bakulagiridde bw'oba oguze eddagala lyo abamu mugula eddagala ne mulitabula n'oteeka mu fiino gamba ngazigeme eddagala lino lyetaba ne tulitabula ne tuteekako awo ne likulinga temperature ne tugema ate bw'ogema totereka ebyo oba omaze ng'okanterekewo oba ndigeno oligema era oluusi batugamba nti liwe mu mazzi agagema bwe twakozesanga enkola eri enkadde nti twateekanga mu mazzi nezinywa naye kyaleetanga challenge ezimu nti tomanya nti efunye doozi oba efunye ki so kati bwe tuba tutuuse ku mande ne tugema eyo wiiki yaffe esooka ne tugema Newcastle bw'omala ogema Newcastle funayo ka vitamin teekamu omubiri kati awo oba oli kuwakinga space enkoko yange eri etya etambula etya eyimiridde etya bwe tulaba mu diwa brown oyo oyo coccidiosis nga twapulayingamu akadagala wayo oluusi takusanyu naye alina aleeta symbols nga bbiri ekiddukano ekyeru n'ekya brown ekyeru kyo kizibu kibi nnyo era tokirindanga kubeera nga okifunako kopi naye tufuna kino ekya brown kyo tulitinga era mu nnaku 3 oba nga okivuddemu tumaze wiiki bwe tumala wiiki jjukira wano tukulambulidde buli kimu feeding endabirira buli kimu twalisiza pireti oyo wiiki ali ku live yaffe oba agenda ogira agamba bwe tuva wano ku pireti kyekiddako
ruba ku pellet automatic olungambi omuntu gwe ensawo y'omufunda abamu bagenda weeks 2 bali ku pellet naye wa bei era nange sukiriza kuba tuli kukola kufunamu era tuli kwagala omulimi wa wansoli naye alabe nga tekitiisa kisoboka kuba pellet sono tumufunye wa wiiki emu tutabule emmere yaffe oba olina blocking kati olwo enkoko zino zonna zonna wekitinozo buli kyetuli kwogerako buli nkoko kyeyitamu Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinzira ku stage ze biba biriko omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa emiyembe amapaapaali obutunda n'ebirala bingi gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004 osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.